kisinga bbeeyi baneteekawo kyengera kyonna nti motoka nyumba wallahi byonna biwero naye obusiraamu kyekyengera mu byengera era bannabbi ba Allah abaakulembera beegombanga nnyo okufa nga basiraamu. Imagine bannabbi nabbi Yusuf alayhi salatu wassalamu yali nabbi wa Allah yakulemberako Misiri nga era asuubira nti abeere ne kabaka w'e Misiri ne Allah amunyumyako mu surati Yusufu yennyini sura aya ya 12 1 I think ne Allah tulagira ddala nti nabbi Yusufu yeegomba okufa nga muki nga musiraamu aga nti rabbi qad ataitani minal mulki Allah wampe ekiyitibwa obukulembeze nze kabaka w'e Misiri alhamdulillah wa allamtani min ta'awil al ahadith Allah wampe ekyengera ky'okuvunula endooto tewali kirooto kinnema ekyo Allah ali yakimwa nabbi Yusuf era ojjukira abasajja babiri abaaloota nga bali mukomera biki byonna ebyaliwo yawunzika abalaze nalaga ne kyekiddako go ekiri mu maaso awo ni keesi singa bannaba babigendeddeko naga nti wa allamtani min ta'awil al ahadith Allah nkwebaza wampa okuvunula endooto teriyo kirooto kikola ki kinnema fatira samawati wal ard ay Allah wakitiibwa gwe mutonzi w'eggulu naki n'ensi anta waliyi fi dunya wal akhira ay Allah gwe mutaasa wange mu bulamu nga nkyaliwo newe ndiba nkoze eki newe ndiba nvuddemu omwoyo naye mu byonna nga maze okubyanjulira Allah tabaraka wa taala yamusaba naga nti kituufu ompadde obukulembeze ompadde irimu y'okuvunula endooto gwe watonda eggulu n'ensi nga kasizza byonna ne Yusufu yafunamu okweraliikirira mulinga nabbi naga nti nandiwuzika nga siri muki yagamba nti ayi Allah wange tawaffani musirima kusaba Allah onzite nga ndi muki nga ndi musiraamu nabbi wa Allah ti Allah nkusaba otuuka okunjijamu omwoyo gwange nze Yusufu nga wa ana musirima nga ndi muki nabbi wa Allah wa alhaqni bisalihin oba oliawo nsinkanye n'abalongoofu kati ekikulaga ki nti Allah tabaraka wa taala teriyo kyabbeeyi kyayinza kuttirako nga kuttira ku busiraamu. Allah ne wakutwala ng'oli profesa nga wasoma ebitabo n'oluzungu n'olukuguka nga wafokala osomesezza abaana naye nga wallahi wafa toli musiraamu ekyengero ekyo ogenda kulesi kyabbeeyi. Tunakwalireko baganda ffe batali basiraamu era omusanga nga baakagamba k'omugamba oba oliawo baadallah Allah ajja kugenda amugonza omutima era kaabirako nnyo omuntu ayingidde kabuli nga si musiraamu. Tomanyi bulamu bwagenda kufeesinga olunaku lwasoose oyingira kabuli paka lwaligivaamu tagenda kufuna mirembe ne waali bagiyingidde okugivaamu ku kiyama Allah amuyiwa omuliro. Kati mwe abasiraamu obwavu yadde weebuli wadde nga sente zikyekutte abaana tebandera ku ssomero seeka kino ndi mu muzigo wallahi Allah banga kyakulekedde obusiraamu bukume ng'obutiribi bukume ng'ekyebbeeyi nga newe kiba kyetaagisa kubeera ng'owaayo maaliyo osigaze obusiraamu kikole nga ne wamukyala nga yeezinze mu kkubo ly'obusiraamu bw'okubutuusa ewa Allah ng'okyali musiraamu nga yayinza okuvirako obusiraamu bw'okufa mutadde ewaabwe hatta ne babeera baana b'ozaala ne baba nga bagala kujja ku ddiini we kiba kyetaagisa kubeekutulako baveeko musigazeewo enkolagano eyaawo naye ng'ebyeddiini apaana. Kati ng'owandibadde otya okubbako bajaajiyo ng'owandibadde otya abaana b'okufaako baggwewo ng'owandibadde otya mukyala wo okunoba agende okutyawo wandibadde otandiikira butyawo wandibadde otya singa Allah akeera ku makya n'akuggyako ekyengera ky'obusiraamu. Teza nteriyo kyabbeeyi mu nsi wallahi kisinga busiraamu hatta ne babeera bakadde ababiri abo Allah tulagira dda tubagondere mu mbeera zonna naye singa batulagira okugenda mu ssabo batulagira okulima ebijja munne empewo z'ekikazi tufuweeko tufune zibbalaka simanyi tusabe balubaale tusamire twalule abalongo awo Allah gati wa in jahadaka ala an tushraka bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'uhuma wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa. Singa bakulagira ekikola kyonna ekirimu okungattako awo Allah gati nedda fala tuti'uhuma awo baawukaneko ne wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa ebisigadde mukolagane ebyensi oba yetaaga mutwalo gumuwe oba yetaaga sukaali mugulire oba yetaaga kimuwe naye ebyo ebirimu enzikiriza kalla
lwaki obusiramu bw'omuntu bwangu bwakumuvaako newankwadde nga yalabanga akyabulina. Bangi bafudde tubayita abasiraamu naye nga Allah bamusinkanye bakaafu. Kati byonna ebyengera kyoba nti Allah we yatuga mu Qur'ani ng'atugamba Allah tiyatukuutira kufa nga tulina ssente. Allah tiyatukuutira kufa nga tulina baana. Allah talina muwendo gw'abaana gw'ayagala, wadde muwendo gwa ssente gw'ayagala, wadde muwendo gw'amayumba gw'ayagala, wadde muwendo gwa bajaji, yadde muwendo gwaki. Wabula Allah atugamba nti ya ayyuhalladhina amanu, kati abange mmwe abakkiriza nze Allah n'omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam na byonna ebyamusibwako nga mwabikkiriza. Eno ensonga nkulu yaga nti ittaqullah, musanye mutyani? Muti Allah haqqa tuqatihi, utufu bwaki. Ne Allah tugamba nti osobola okuwangala mu nsi ng'oli muli wa bisiyaga, kisoboka. Kwatala avubuka babiri ddala totale tebakyabakwata ku mukono. Avubuka bali ebisiyaga bagala ssente, tafudde ku buki? Ku busiraamu. Ye kasita afuna obukadde bwe butaano, obemega bwononese ajja genda yambala epampa, kasita afuna kaki? Akasente. Ne Allah agambye nti wangala mu nsi ng'olina effujjo lyonna, ng'oli musamize, wangala mu nsi ng'oli mwenzi, wangala mu nsi ng'oli mufuyi wa mmindi, wangala mu nsi ng'oyalula abalongo, wangala mu nsi ng'osiba irizi, wangala mu nsi muno ng'ogatta ku Allah, kola effujjo lyonna, oguba mwenge gunywe, woba bwenzi bukole, wokuba kugeya kola, wokuba kuwala na kikole, we bansala gikwatirwe banno. Ne Allah tugambe ekigambo eki wala tamutunna, wala tamutunna, temugeza ne mutuukibwako okufa illa wa antum, okujjako nga muli mwabo abavudde kubirwa bye tumenye. Tezati Allah kwadde betu gwe wangala nga bw'oyagala, ne wala tamutunna, nze nkwagaza busira. Bw'obanga by'owangalyako bikuma obusiramu ogenda mu maaso, walabanga obusiramu togenda busigaza, bikole ki? Bite. Kati Allah talina muwendo gwa ssente gw'ayagala. Abange Allah talina muwendo gw'abakyala gw'ayagala. Singa Allah liyagala bakyala, singa buli mwe abaana abaweza. Kuboga bwa nyinza okufaawo nga sinaweza abakyala bameka? Akanjire nti pase kuba mungu olumbe luli kumpi. Gundi twamuzise yafudde na babiri oyo muliro. Ne Allah yagala buki? Ne wofa nga tolina mukyala, nenga ogenza olina obusiraamu, alhamdu kyekisinga obulungi. Okusinga wona afango olina omukyala nga ovudde olina essabo, tekikola makulu. Okusinga wona afango obadde ne family, obadde n'ebizimbe, naye nga mbizimbe mubaddemu kalumu akataggulwa, anti mw'okumira obugaggabo. Banyumiriza omuvubuka omu, wallahi Allah tusaasire atereze enzikiriza zaffe. Abantu bali mu busiraamu nga bakkiriza mu muzimu, ngagaza nti omuzimu we guba gwogere sikola ki? Hatta n'abasinga bakoze eddiini nga bagikola ku lwa mizimu. Allahu akbar. Ng'okusiiba okuli ewaka abantu basiibuse lwa mboko za mizimu, ng'esswala gy'asaala kaageza n'aleka esswala egi kifaaluze mukubwa tazibala. Mwalo omu baatuka kaseera, wallahi omuzimu gwa kitabo lwabayitirirako ennyo nga guba kuba emboko, esswala bwetuuka n'owemuzabuzaawo nga zibayitamu lamanzaani tewaba kulya bano bakolokooto. Guli omuzimu gwali oba muki ya rabbi nga emboko olwaki tewasiimye obunzika niyo ogireese. Baatuka ku level okubeera nga ennyumba baayawulako ekisenge ne bateekamu omuzimu ogwo nga bagukuumira, era nga bwe basawa ya futaali bateekayo emmere. Allahu akbar. Nga newe kiba kye kyetaagisa guwa bakiwa. Lwaki? Guteesa eddiini ewaka. Kati ebitiibwa, eddiini ekoleddwa ku lwa Allah oba ku lwa muzimu? Wanje? Ku lwa muzimu. Kubanga ekiyitibwa obushiriku ye muntu okukyusa kugimu ku miteeko gy'okusinza Allah n'agikolera ekitali ani? Ekitali Allah. Oyo omuntu aba agasse ku Allah. N'okwata esswala n'ogisaala ku lw'omuzimu, ate nga Allah yagamba tumusaale ku lulwe, wenga ati nsaala ku lwa muzimu. Hatta abantu balina n'ennyumba eziri ku bijja, ng'ezo ennyumba zibaddewo from 1960 oba 1980, ng'awo mwaka egyo gyonna ng'ennyumba eyo tegwanga, nga ya famire. Naye nga ku makyawe abasuzeemu ku makyawe kabatanda ne mutayimuka kusaala subuhi, owulira yaziina yekka tomulaba. Kati wayazina n'amaliriza ne nga okyesumagizza mu kikunta muwulira kifaalu, enyo baganyumiza kagamaka.
mulema sumagiza muno mpomeddwa nnyo subhanallah nga tuwomye baadhi no kyekunyiza muliri ye kasamalo jazina nga tomulaba wakati mukumaliriza alizo oyimuse oganye yaja abaneyiye mu kikunto owulira zikuyita nga wafulumye dda gira emizimu tejagala abantu batasaala era nga bagenda ku kijja batagala kusaala ku makya tebasula mu nnyumba eyo kuba tabuli kibamusibangu abeera eri n'afulutira eri kati ababeera muli baba basaaze katugambe nti bituufu bw'oba binyubidde osolo bikolerako ne mutijjukana muzimu gwa jjajja gwakomyewo gwaŋŋamye tetusaala nawe okimanyi tosaala kati lwaki okolera ku byajjajjaawo ne wazi kuyitamu amasi kati we gatayitemu yo ganayitamu ani kubeera waali walina oyitibwawo amazzi waali walina gayitawo mu mazzi kati wayitewo semye wayitewo ki soda naye abantu bakoze eddiini ku lwa mizimu ya akhiri kalimu n'atuuka okubeera ng'akola ekikolwa mu ddiini nga gw'olabanga azze okusaala naye nga wallahi ekimuleese si lwakuba nti azze ku lwa Allah emboko ze yafunye ekiryo zamusikiza paka era ku makya yakeera ku muzikiti nga juma ng'okedde leka ggwe oba nkunyumiza ekindeke ki ebitiibwa obusiraamu tukole ku lwani kati obusiraamu bw'okyeki nga we buli ddala bukyali bunywevu ebitiibwa sente zo tuzaagala tuli baavu kituufu ne Allah bakuwadde obusiraamu bwo Allah ayagala busiraamu nga bunywevu nga butuufu Allah bwayagala wallahi nonaafa ng'oli mwavu naye ng'ofudde oli musiraamu kyansi y'okwesiima weeri ku kiyama tojja kuba mwavu kalla waliwa nga Allah akoze eki nga Allah akusiimye tugezeewo tereza enzikiriza zaffe famire tuzibuulirire abantu bakkiriza mizimu onnabadde ne mwazinyono ndooza mwazinyono yaŋŋambye kasitola muzimu gwatatabe gwakomawo ne gulinya liwakika naguviira mu bureka sigwe taata wange ate gwakomawo bakuba salafu gwe batabusero yesa yagugoba era sigwe wallahi tegwadda gwali ku maama yennyini Allahu akbar walilahi alhamdu gwakomawo nakati nemwe kasita omuzimu gujja ne muguwa obudde ogwoyogere nagwo otya gwe oyogera otya n'omuzimu kati maama obadde ogamba otya maama banammwe sinze mbazaala mwena ne mutya maama yegwe ono kasifu maama sireka gwe jamada nja kuba olwi ate takukubyawo ate oli lw'omuzimu wekutawo okumba naye nga lumaze okuyingira la nedda mumuzika mufukamidde maama kati obadde ogamba otya mungulire embuzi ne gugenda nemugenda ne mugula embuzi ne mugyeku ate mwabagirya kumanyanga muli bayaye mwabagirya gye yefuje ne mulimala ne gukomawo ogwokubiri wallahi ku nkomero gubalagira kuba kuzimba ssabo muzika muteesewo akayumba akatono ewaka mutemu n'ekigali ne sente musuulamu naye singa gujja ku first time bweppa ono wagulinye mu kusala katempi nga temuzibala agondi ate tombonereza bwotyo gugenze tekusigalawo seeka omuzimu guta emiwunyo ne mugasa kujja muguwaga ahead ne mugulaga amatuga nti yabanga omuzimu gwe kyeki mweja mwabeddira ente gye gikomawo mwabeddira embaata ze zikomawo ejammwe afa abenkebuka bane singa omuzimu gwa buhulaira gwakomawo ku nsi ne gugula ati sadise ennafu bannaye nekyo nemukola nze omuzimu gwa buhulaira era singa bagenda kukaba lugamba ti omuzimu gwa Umaru bun Khattabi gwabadde kukamba nekye gwatukoze ne wallahi teri omuswahaba muzimu gwe gwakomawo singa nogwa nabbi gwadda naye jasife majini agatusumbuwa kututanzikiriza zaffe basiraamu tunywere tujje ebintu byetukkiririzaamu nti Allah asobola okubiyisirizaako nga takola atya Allah aliogu yayagala nti oba omusaba genda gwe kennyini mugambe ensonga zo direct ali ready okuwuliriza awulira olulimi lwonna newe luba lukyotala lugwere lunyankole lusoga ludaama ludokolo byonna Allah biwulira luchina wane omuchina Allah yawukana wala Allah tumute Allah omuchina abanga ayomba nga ayogera
nga guto mutegedde ninga wadaga bava waawo ninga ogerega munga musamu katikiti kamu munga obodo what you do meaning tabitegera byogamba oyo omuchina amanya gaabwe gote galina formula kingi kyongo oyo awedde oyo amaze wawe yaga muno abachane bazalo omwana afuna kikopo ngate gama nga kuba ku cement edobozi liva muri erinnya tingi oyo tingi nogaba nanga ngewere ngade otubave Allah tumute yawe ya buluki buli lulimi wallahi omusajja abalugwala basola okubeera awo ajibirali mpulira bulungi abalugwala ne babeera awo guno nyalo gene Makka omwaka guno nsaba Allah akole enteekateeka nsaba Allah mumugire mu amina Allah saba Bilali omutwale Makka ogeze sala sunnati Allah mutwale Makka ya Rabbi Allahumma asobola okubeera abalugwala aba babiri ne boogere emboozi zaabwe seeka nga tobafuna nze muwuya bannengezaako lumu naye bali kulwana nga bangene mbataase ongera omuntu nga wulwali bali kuseka nga mbadde ngenda kuswala nga bali mu mboozi yaabwe yamunyumiza firimu nga bali mu mboozi banyumirwa naye nga ongeja batanyuza munne seeka ngooza nti bali kulwana kati wosanga omugeso n'omugeso toyingira mu mboozi kati abantu Allah bw'ati buli lulimi akola ki era kamu kamonera kalaga nti Allah wali kubanga buli lulimi lulwe okubeera nga Allah lulimi lwakyusanga lwogero oluzungu lwogero oluwalabu lwogero oluganda lwogero olukyotala osanga omuntu ng'amanye ennimi nga 10 nga yogu odda mu lusoga ng'ayiwawo katono nnyo ng'adda mu luswayiri amweyaliko ki nosanga omuntu ng'alinamu kimu kiganda kye atalina budde bwenyola odda mu luzungu akutunuulira ona amaloja muvuunulira naye waali obawo omuddu nga ye wa luzungu wawe yagala luganda takola atya kale fe twagala ki busiraamu Allah bwakola atya bwayagala byonna bibeerewo naye omuchina akuma obuki obusiraamu bwe omujapani akuma obuki omuganda akuma obuki Allah tagenda kutubuuza bitiibwa na bikana nnimi Allah agenda kutubuuza buki busiraamu bane wategere kisaawo banedda saba Allah tuyambeko naam ekyo mukkirize biidhinillah ennaku z'omwezi leero 28 Rajabu oba date ye 28 28 mwezi gwa kumeka anje gwa Rajabu guba gwa musanvu Rajabu guba gwa musanvu olwa mu Rajabu Ramazani Shaabani then Shaabani abitu watubuze emyezi miko okusiiba omwezi nga gumu n'ennaku ngezi obolu siba kiri kati nze ndaba Ramazani etuuse era nze ndaba nti ke kaseera akatuufu omuntu alina lubalo okola ki okumuvaako talina mu Ramazani kano ke kaseera akatuufu kati abadde akyayenda akola atya oba mufuna bulungi addeyo eri buli mbuzi kuki ku nkondo yaayo wekiba kisoboka okubeera nga si wekiba kisoboka bola ave ku bwenzi kubanga eno Ramadani Allah we yali akoowoola yakoola bakkiriza teyakoowoola basiraamu kubanga osobola kuba musiraamu n'obeera muki kati Allah yamanya nti eriba y'ebisiraamu ebibaaya ebivuga eddiini nga kifuula nnenge nga biri awo byo bisiraamu era nga Ramadani weetuuka yeebuzaabuza ate nabeeramu basiiba kyokka nga nayirizi mu kiwato era abantu bangi wallahi bashiri kubagenda kusiiba nga babyolumbe bamufuna bulungi nga be bamu abo nga Kabuli bazikola lwakumala kuloosebwa lwa mirambo nga be bambojja okusanga nga Kabuli bazisabira ddala n'agenda Kabuli ataata we namuga taata embeera gye ndiko si nnyangu abaana tebanadda ku ssomero ekyo kimu basigala bamanja taamu ewedde taata simanyi ompulira ennaku gye nina nnene ku mutima kitange vaayo oyingire mu nsonga zange laba enkukunye eno Allah gati amwaatun bosa baki bafu ghairu ahya sibaki wama yash'uruna ayyana yub'athun tatawo wali awo tamanyidiru agenda kuvaawo mami naye yewunya ngati wallahi Mungu wampe chana kijamada
kale kisabanze kale ne Mungu nyamotera wa makubo tabuzanga bane jamanda zo kata sabirezi ata sabanze kale ke bane cyo kulabirako wobo saboti na vayo jamada nzize badoga mutya mutabani dadi mbade sigamba gwe kakati atongo okyali wawo wazazi ekikumi wagenze nda ogenze muzikiti wa imamu kumutegeeza ku nsonga zo lwaki kusami ki kati omusiraamu akyasaba entaana omusiraamu akyasamira mummwe akyalina abalongo nga wena wabasibira bino mbyogera kubanga abasiraamu byetuwangaliramu be babikolera dda totali omusiraamu akyakkiriza mu byobuwangwa tikabaka yagaana kino ng'ate Allah yagamba tukirye gwe gumu nga musiraamu naye nga takuwa aya neegi neemu astagfirullah wa natubu ilayhi kati naye nga Semu Ramadhani aliko alurredde okusiiba yene nomala obumujjamu gwe gwe rasulu mumuzanyira ku bannange rasulu batu yasomesa abasiraamu sallallahu alaihi wasallam yasomesa eddiini eno bannange bavubuka mu akimuzanya ku ddiini ya rasulu alaga gwa bwongo wesulise banaye mwalabika ki mu duniya mu bannammwe bannaye bavubuka mmwe mwalabika ki pozi yatanaba kulaba ffe tulabye kati nga yasemesa bujulizi ky'obugaana omuziro ogumu okuwasa muwala we bwa nnyono kati ebyennono n'ebyobuwangwa byoddiini eyetongodde we Ramadhani ewe bituuka bagende basiiba eyo eno bagireke eyobuki bane ebyobuwangwa ddiini kakasa balina okusiiba kwabwe we kutuuka basiiba okwo kuno bakole ki akuno bakutulekere kuno okusiiba kw'obusiraamu kw'abantu bakkiriza abatalinaamu bushiriku bonna mu mitima gyabwe kati Ramadhani mwe mugirengereranga eri ewala naye ngeri ki eri kumpi eyeetaaga okubeera ng'omuddu ava ku byonna byabadde awangalirako wano we muli abakyala si bawoowe naye mubaagala nnyo nga wava erinnyo kubanga ekibuno buli kaseera oba okikombamu abavudde erinnyo ye mukyala gwokola ki gwoyagala omwinamu abaana basatu era mwesuubiza ensi n'eggulu ali ku nkya yaliva mu majjuma kikwano kiswiti kibebi oli muliko majini oyo si mukazi wo gamba kimalaya kyange oli otya munaaye obuzibu ne ng'omyuse kimalaya kyange kibebi kimalaya kati lwaki weekazi ogamba nti mukazi wo ekyokubiri amulina effujjo lyemukola Ramadhani weetuuka ssebo mulina effujjo lyammwe ne aya zammwe zemwese ezibabeezaawo kati ogenda muta amajjuma kakati Ramadhani etuuse ate nga omanya Allah yatugamba ne mubaka sallallahu alaihi wasallama nti Ramadhani eyo weetuuka abasiba bakkiriza ate nze ni musajja mukkiriza oli muyayi oli mukkiriza waawa kakati njagala obadde oddeko ewammwe nja ku transport ye ngenda munonya inshallah kati yiddi ojja kukomawo nga bakoze eki nze sinagendaga nati munnange Ramadhani yange genda kuba nfu kkiriza ogende munnange nja kubira kase mu kikwano kwagali nawe kikwano genda okikwanirize muli kigambe gira batuwoowe tokiwa irimu yakuba nti kigende ewaabwe wagenda nafiira mu kkubo olwomwana abe nafudde ne zambi mu basiraamu okwowa kyetagisa ki wangi mubakyaganya mukyetagisa ki wangi kwogera kigambo taata omuwala waabaawo tumwagalamu ekigambo eki kuwadde muwala wange omuvubuka tumugamba sebo okkiriza muze ebyayogedde nti nze mbakkiriza ne namba emu akiwedde amahale meka njamuwa kenda kale mukazi ogamba otya ayongereko omwasa gwera omutwalo tewali buzibu ekyo nga kiwedde amahale gasembaga ewedde tumaze wallahi teri kigenda kubeera okutusiba ne muli wano osanga omusiraamu bano bamuliko majini saballa tusase wenye atubanyiigira muno majini gasobola okuba nga majini for example osanga amaka g'omusiraamu wallahi Allah tusase munegatteko wobanga gwe mufuti wandibadde omukolera ki ng'alina omukyala tamuwowanga emyaka 10 n'egi kale emyaka egi kale emyaka emeka kale emyezi emeka 3 naye ng'omusiraamu oyo alina amaka yazimba ekyokubiri ng'omusiraamu oyo abaana alina basatu mukyala oyo
basomera mu masomero nga buli ttaamu asasula miliyoni egi requirement ze n'emitwalo ng'ameka oba natuuka amaka g'omusiraamu ng'alinamu tv eri oba 8 nga lubaawo nga essimu gyakwata emitwalo 7 ey'omukazi ya mitwalo 8 ng'engato omukazi zaalina peya wagamba nti buli mwezi akyusa tekimulinaako buki ng'omusajja wegaba makanzu agalina weziba mpala azirina ng'emisonso asabula misabule ogenda okukola risaaki nga tebabawoowanga n'omuganda naye lwaki towowa mukazi n'akugamba seeka sirina busobozi kale gwe mufutiiramula ekyo kikolera ki ekyo kale kanterezeemu oyo mukolera ki wangi omugoba musiraamu tata wange agambye eddiini bagivaamu kwolwo tasuulanga musiraamu era nebbaluwa agyowa nti mmwe mbagobye mugende mulokole nenda gwe kawero bakolera ki eruwa ku myaka gyonna gye bamaze mu ffojjo lyabwe dawa ki gye batabuliranga kaabo wanayasaba Allah tusaase wallahi nga tivi yokka n'amahale tegaggwawo naye nga abaana bonna abasatu baalina si babe naye nga ye atugamba nti alina abaana be basoma ng'omukazi nategesa ddala nti ali mu bufumbo naye nga wallahi tali mu bufumbo nga lamayaji yawo kyeyombekedde banyina ffe tubagamba baveeyo eno message egendera abakyala bonna aba bali aka babawoowa Allah basaasire omukyala yalina se yalina nno oba yes wadde bogamba nti leero teri kyakiro okujjako ng'omaze okkiriza ogenda kumpoowa ate kino kyomusalafu ku nsonga eyakola ki atabuka ekyekiro kizanyira mu ggwe ko kyegasala ekyeggulo wali ekyekiro gyekiri kamukazi nga nti era yambala ejjiini yayirira obuliri ayambala ejjiini zezi tonkwata omala kumpoowa naawe obuvaali mu kusemiti weebase ekyo kiro kiyitewo n'enkya bw'otyo ono agenda kwekuba waba akugoba akugobe kubanga neonaamwoleza engoye n'onaamukolera ki tolinaamu mpera neki nemu nawe omusajja newonaagwira mukazi we byebbeeyi naye nga tomuwoowanga wallahi tolinaamu mpera neegi nemu Allah gyagenda kukuwa lwaki si mukazi wo okujjako ate ofuna ezambi kano kakulu wawe bali wano nga abakyala si basiraamu waba taliiwo nga teyazze mugambe ng'ali awo alina kimangadala era kyekifumba era ng'akyagala era ng'ayagala abasiraamu bonna tebalina laavu mangadala yagirina neyeegatta n'omwoyo gwe n'omutima gwe nti wallahi nze sandura ntambudde ensi eno siraba nga mukyala akwenkana kkiriza onfumbirwe kikwano kkiriza ate nina obuzibu ate abo abantu tebalina mbeera egaana baabasajja bakulu abatali basiraamu wawulira nti muwala we yafunye omusajja kale kasa mwategeraganye ekyo kiweddeege mahalege byekukkiriza mulijjanga newozaala abaana 9 ne mujja ku mwaka nga mweza mwezi emyaka 9 tebalina buzibu n'abasiraamu mwekaza abakyala be mulina ewaka si basiraamu abamu naye nga wallahi wano olaga empale ziri no mu nsambi ekyevu masha Allah rasulu bamwogerako obula kumusala nga toli mu ngoye byonna biragira nti basahaba obaagala naye ng'omukyala ewaka si musiraamu ddala Allah ogenda mugamba otya ku bakyala abasiraamu abali mu nsi oza seeka baabula waliwo banoonyezaako ekyokubiri omukyala ono atali musiraamu ebbanga ly'omala ng'okyamulina kabenje kanene eri ggwe ne famire yo ne woliba ovuddewo famire wandifunamu bapasita omusajja nonasaaza ejjoggo aidhiti joggo naam imaamu yaŋŋamba nasobola ku musomo ogwo imaamu yaŋŋamba seeka ekyogedde omusajja twabadde naye muzikiti wano Allah yakamujjulula tumanyi musajja abadde azimba emizikiti alhamdulillah nga tumanyi bulungi nnyo ng'eswala asaaleezi wano kumba omusajja abadde n'enkola ye n'ebibye nga imaamu takola ki ng'omukyala gwalina si musiraamu hatta nga n'abaana bamulema okukyusa okuzza mu busiraamu omusajja Allah amujjulula tunuulira bannange balina bakyala abatali basiraamu omusajja atuuka okufa batuuka okumuziika omukyala yeegatta n'abafamire
bagamba nti ono omusajja tabangako musiraamu. Musimanyi baimamu ki ekibaleese wano? Ono tabangako musiraamu ono. Ono bane bomuloko abana batawe dini yaabwe awo. Imamu ne ga subhanallah. Ono gwe tubaye tumanyi nga tusala naye nga n'emizikiti azimba otugamba nti musiraamu. Era family yakwata wakati ne waggulu baagaana okuwa baseeko omulambo. Akhiran ku nkomerero omusajja baamwokya bwokya. Ngani avuddeko obo? Mukyala. Ekyokubiri, ebbanga ly'omala ng'omukyala gwene wakasi musiraamu, kyansi y'okulya embizi weeri 95% yes nene. Kale 95 olina embizi ojja girya. Oyagala toyagala. Ate ekyo era ngenda okwogera nga nkikakasa. Bagikubadda bano. Abatali wano ndowooza muyinza okwambaye. Woba wanika omukono nawe totumenya mutwe. Subhanallah. Wallahi gwe sogoleke. Omukyala gw'olina ewaka nga si musiraamu, jjukira woomerwa embizi. Era obulamu bwonna akwera ku kigoddo. Era wamala ewiki nga tagiridde banawulira ng'afa. Jjukira gwe oyagala nnyo ebibumba. Woleeta ekibumba kyo akasepiki ke kamu akafumbye ekigoddo ky'embizi. Ke kamu kagenda oteekamu ebiwowoolo byo. Ojja kudda opakuka abadde akatija muwali embizi ye. Akubewo amazzi amansemanseemu ate labye ebimu emimwanuuna kati ate tekinya ekirwana ng'ateekamu ng'asiika ate kikolanga butto ekisavu ekigoddo ky'embizi nga gw'olya ekibumba ng'owoomerwa. Mani mukyala wallahi Mungu yakumpesa ebiri ng'ovumba ebiwooma kumbi olidde embizi. Kyokka oluvaawo okusaala ojja kujja osaale alhamdulillah tovudde mu busiraamu naye osigadde olina ezzambi. Yo togenda tugamba otya kuba kabenje kanene wana kusanda abakyala nga si musiraamu nga kusanda anywa omwenge. Subhanallah nga anywa omwenge wadde ekiro n'onuuna emimwa gwe tukulamula tutya? Ubayitanga abanywa omwenge vaayo nambeegi beera wali. Ekyokubiri omukyala ono buli w'onaabeera naye nga si musiraamu kabenje kanene Allah w'anaaba asoose okujjulula ggwe kyansi y'abaana bo okuva mu busiraamu egenda kuba nnene. Abaana bandibeera abayimbi b'omu kyaki. Bino tubyogera abasiraamu wakana. Omusajja yaŋŋambye nabadde seeta wiiki eri gye nasaza Juma. Omusajja yaŋŋambye seeka byonna byogedde bibadde ku nze. Ne mugamba n'ate saagenderedde kuba nadde simanyi. Naŋŋamba omukyala gwe nalina si musiraamu. Ne byonna obubenje bwonna bweyogedde wallahi bwantuukako dda. Ne Allah yanyweza omukyala ne mugoba. Era abaana be namuno baali abaana aba. Nenwana ne mbasigaza. Kati onambeemu omwana omukulu alina ejuzo 17. Addakawo yanga alina ejuzo nga 8. Asembayo naye agenda. Olaba abaana b'ekibi bavudde mu buki? Abo bo tebani mpala nazaabwe. Kati gwe omwana wo obanga si wuwe already neefuba okulaba ng'oteekawo embeera ategeera ani? Allah we. Kolanga kiyambi. Ne mbalina ewaka n'ofuna otya kyansi ne feeling ey'ebika mu kikunta ky'omuntu nga si musiraamu. N'ogwa mu kifuba kye? Ekyo kimaze. Kati abasiraamu bangi bagenda kusiiba. Naye ng'abaana manya abakyala be balina si baki? Si basiraamu. Bannange obeerawo wano omukyala oyo waba agaanye okusiramuka obusiraamu bukulagira kola ki? Kumuta adde ewaabwe. Ekyokubiri kino yo nsonga nkulu. Baana bo bafuuse ekizibu. Kino kyakubiri ensonga nayo nkulu tugiwulirize. Bazina saameka. Okay, bazine mwazini zile 14. Soke inshallah. الله أكبر الله
على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله اللهم صل وسلم. Naam, basiramu bannange, ebino ebintu tubyogera ku lwa bulengi bwa ddiini yaffe, oba oliawo okusinkana Allah nga tukyali mubaki mu basiraamu. Olw'ensonga kabuli tugenda giyingira, abakyala abatuzije ku ddiini tuyinza okubaleka ffe ne tubasookayo muki mu kabuli. So buli musiraamu yandibadde afaayo okulaba nti mukyala we gw'alina balwanaganira wamu kubanga basitula obusiraamu bwabwe, naye bale bavuddewo abaana basigale nga baki. Kiruma nnyo omusiraamu okufa ate abaana ne balokoka. Kiyinza okuba nti ogenza okufa ng'omusingi gwe wabalekamu omukyala tiyali musiraamu. Wallahi abaana b'obusiraamu bangi balidde embizzi, naye nga Allah ayisiza ku mputu ya taata kuwasa mukyala nga si musiraamu. Kayunga awo ku muzikiti oguli ku ddwaliro, imaamu yaŋŋamba neiba we wawo omusiraamu abaana be bajja ne bawummulira. Abaana yali abamanyi nti baana ba musiraamu, naye nga neiba oli yali wa luganda wa mukyala w'omusajja aluwa oli. Omukyala oyo neiba yali ali embizzi. Imaamu agenda okulaba nga ennyama gye bali okuwa abaana tetegerekeka. N'agamba omukazi, lwaki abaana obaliisa embizzi? Imaamu omukazi yamuddamu n'amugamba, ezo zenva era abaana si kipya gye bali, ze babaddenga balya bamagure. Omukyala gwe yawasa si musiraamu, amunenya kulya mbizi. Kati nga gye kifundikirira eri ng'abaana enkoko neweba etuta ekifi kyagigoba, agijjeko ekifi kye kubanga kimuwoomedde. Simba gwali ku voice ogwo gwankuba wala, musajja nga era si musiraamu, aleeta mbunnamu tumuwa amagezi. Kati omuwage magezi kyoyo omukazi gwe yawasa tiyali musiraamu, ne bakkaanya nuza n'asiramuka. Omukazi nakase ne katuuka abaana bazadde, embeera nekwata agende ebweru akole. Omukazi kasi agenda ebweru nakwata ku sente ya pawundi simanyi ddoola, kiba kizibu kujjako Allah baasaside okujjanga obufumbo bukyaliwo. Oliwo yatuuka eyi n'afuna kusereza abazungu n'awunga, era nadda ne mu ddiini ye gye yakola ki gye yalimu. Omusajja agenda okulaba nga connection tekyaliwo wakati we n'omukazi. Kazi agenda okudda n'amusinza amaanyi n'amutwalako abaana. Abaana nga bamuwulira bukojja wali ekisagati ky'embizi, ng'era tebasaala tebasiiba babula ekimu kulya mbizi. Abaana b'omuki b'omusiraamu ng'abaana ebadde eno ewa taata waabwe yawasa omukyala namba 2, ng'oba oli awo emboozi gy'onyuma wakati waabwe n'abaana bali ng'eswala abantu tebagimanyi. Taata yasuula nduza okabenje akali awo. Buli wose omukazi nga si musiraamu we munaawukana, abaana yaga toyagala oyinza obutabasigaza, ate bagenda n'omukazi bagenda fuka balokole. Tukere ku matyanga gw'osinza Allah nabbi omugoberera nga abaana bali ku Yesu. Kati n'aleeta tumuwe ku magezi, nze yomba tunuzi mu magezi kiggwe nga wali omukwana tuwatwebuuzaako. Na kano kakulu tulina bannyinaffe baafumbirwa mu basajja nga si basiraamu, era nga kyanyoko gye kiri bayitirivu, era ng'enkoko buli wogenda egwa. Musawo si bwe kiri nga buli wogenda bwoti muka atuuse yeeveeko omutwe, omukono ogikuba nga muka Allah akwagali. Wallahi tomusaidira kusiramuka, kumbe ebiwoolo byolidde bikumaze n'okuba enkoko n'ogivaako. Mwanyoko waali omusajja asaba ku Sande, muno mwanyoko akyaganyusa muno musiraamu. Ekyo si kibi waba tagenda kusaba, era wabanga tanakwatula nti si musiraamu era twasigala muki, naye ekikolo kyalimu si kiki. Ne buli woogendayo mwanyoko ono tolina embeera gy'oteekawo kulaga nti munnange toli mu buki. Kano kakulu
mwenna abali wano nga baganda bammwe abawala gye bali mu basajja nga si basiraamu ng'ali wa musajja mwita Ronald nga muganda we Sumayya balina abaana bameka bana ng'entandikwa ya muganda we okugenda mu bufumbo yali mbaga era muvubuka yajja taatawo n'amusalira naga nti njagala tanka y'amazzi ennyumba eno tennagwa njagala ebisenge 3 ne siiringi bajaji n'ente kubanga bajaji laleeta ebiwata by'ente ojja kuleetawo ekipande kya kabaka Buganda ojja kukireeta TV nziwulira buwulizi mu kibuga ezo zino eziranga olubaawo njagala oneetoo ne ku ngatto kuba zino zenna ebisando bikaddiye ebbaasa njagala obukadde 5 muva 5 obitegedde taata sami'na wa ata'na nze nawulira ddenongona n'eŋŋonda okay kati wobireeta ono muwala waali pozo gaita oli musiraamu ye kitange nze Ronald ate wali buzibu zonna ddiini kasoleta byange binjagadde Sumayya yanamanya oba alokoka nenze muzeeyi jenga buwunvu yawunga bwatyo era Ronald najja n'ebintu wallahi ne mwenna aba family ne mukuŋŋaana nga Sumayya afumbirwani era maama wo n'akugamba nti Jamada obusalafu oyagala toyagala olina okubaawo si kubeera nga okutula Oluganda kuyo mama naye tamanyi busiraamu Luganda ki oluli awo oyagala okujja kunga sinzi nakuza nenkuyosa ku bbeere lino n'alikwata nako manyi bakanga noga mama alijjeeyo kati alindaze enkoze ntya noga enatekowa embeera nagamba olina okuleeta ne contribution ku mukolo gwa muganda wo tugambye ani agenda okuwasa omukyala ng'amaka masiraamu wallahi mwenna ne mubeerawo ng'omuka aleeta ebintu ne imaamu najjawo ekitundu n'abeerawo baimaamu atalina mu ddiini biba bibaaya ne lituulawo ye ayagala baasa kasomuwaasa tuge ng'ateekamu sitampu Allahu akbar walilahi alhamdu wallahi kino kitegeere woba waliko ku bufumbo bwe butyo nga bagatta abo kakasiza ddala nti waliwo okukakasa nti obwenzi bugenda muki kino kigambo ky'abafuqaha ajmaa alfuqaha bafuqaha beegatta ne bagamba nti anna muraata almuslimata mazima omukyalo omusiraamu ye Fatima ba Sumayya intuzuwijatin bikafiri singa bukeera ku makya n'afumbirwa Peter oba Ronald fanikahuha tusamma zina obufumbo bwabwe bwonna buyitibwa bwenzi newankubadde nga taata ebiri ku lisiti bakoze batya babimuwadde newankubadde nga mufuti wa Uganda akoze eki newankubadde nga Namiru district akoze eki nga ne imaamu abaddeko nga nane jubbe emyufu fanikaho hatusamma zina mwenna abadde omukakase ti Sumayya agenze mu bwenzi wa in sammati binikahuha binikahin au zawaj newankubadde nga mwababaddewo ku mukolo gwa muganda wammwe mukakasiza ddala nti agenze mu bufumbo ewa Allah akakasiza ddala ti Sumayya agenze mu bwenzi nete mulina mpisa otuga muganda wange yafumbirwa eyo kaseese ali wa musajja kinti yali Ronald yali eyo amina muna mwana sebo bazadde abana kati bagenda maana 5 mufumbo tugambe ali eyo mu bwamalaaya si mufumbo nkwano wange imama nyimiriza leero babadde mukoowa side za agane bukereraawo Allahu akbar walilahi alhamdu munsi mulimu bayimamu nga babaya bamafiya nga banoonya dunia nga teyasoma na bujulizi tamanyi masala gakwatagana na kuwa bakyala nti bafumbo nga yali awo amanyi nti mukusoma miryango kasa yakwata omulyango gwa mawuledi ebyadi yategeera kumanya ebyokuwa atomera bitomere ye kasaba mu webbaasa natenda mu rasulu sallu ala nabi alam nashraha laka sadrak wa wada'na anka wizraka yunevau hamu mazo kuwowe unamaze mletasa tugange ngagenda ono imamu Allah saballah sunyeze ba imamu mkwano gwangamye nti bagenze ku mbaga ne basanga amakage bagenze musima siramu tata si musiramu bo bagenze kujeyo muki era omukyala yasiramu kabifo nasoma obusiramu nakola ki nabunywereramu omuvubuka kati okakasiza obusiramu okay katugene nkuwowe we batuuse yeeri basanzewo imamu mafiya
Imamu olwatuuse ng'omanyi majuba gawe bekalakasa na kati yagenza okulaba nga mbaze mulimu ono imamu aye kalimu olusalafu batabuli kye bavubuka n'asooka amusiba n'agamba manyi bavubuka temwasoma ddiini kugitegeera olwo ate agenda litakatembawe obusiraamu temwabutegeera temanyi nnika wetegeeza abyogedde awo ono imamu era imamu yangaye nti olayogedde n'asooka nsiba omuki omumwa era n'agamba mwosomesa abantu mbuno omukyalo omusiraamu tafumbira atali musiraamu simanyi mwabijjewo ebyo ddiini yanyu eyo Allahu akbar seka bino nibikubi walinga subhanallah nga imamu yatabuzo ono imamu bwabagenze naye timubijjewo ebyo mbuno simanyi atali musiraamu tagaba musiraamu ebimu ddiini yanyu oyo yasaluna yagimalako oyo ye yagirabako yasaluna teyagirabako kati yagenda kulamula ki nga yeyima gwebayesenga sheekh era gye byawunzikidde ng'akuute tata w'omuwala n'omulenzi ng'amwatuza titaata okkiriza otuwa muwalawo nga Ronald ayatula nti atuwadde Fatima mu busiraamu kitakkirizibwa atali musiraamu tagaba tagaba musiraamu tufuna mu famire alimu eddiini y'obusiraamu yabagaba omuwala oyo imamu yabawooye ne bamuwa ebbasa n'akunyuka ng'ente n'agenda imamu yaŋŋambye nti olwavuddeyo bambi tiyalina kyeyogedde kubanga oli yamaze omusitopinga omu abavubuka abazina eddiini naye naŋŋambye Allah tageera kibi mukimbamu ekirungi mbakubanze kati twandivuddeyo na imamu oyo awo wenyini nzereza abikira ku ntono gye nnina irimu okutokola fujero nga ndaba kubanga buno obufumbo no si contract nti agenda wiiki meka buno obufumbo bwalubeerera bagenda kuzaala abaana shariya balamule nti baana babwenzi nga imamu gwe wali ekizibu baimamu baddeyo basome webanga tebasobola kuwoowa kubanga okuwoowa musomo muki wallahi ogwetongodde ogulimu amasala naddala nga mubasiraamu n'abatali baki basiraamu awetaaga okusomesa kati imamu wabanga atasobola kumanya ebyo oyo n'okuba imamu atasaana kubeerako ino si fatuwa gye mpisiza mu bulungi kuba nalina omutakiraba yakamalako yasaruna era imamu kye yaŋŋambye olwatuuse baatuuse nga baddamu nnika gundi eno bifu bye mukoze bakwasogeredde eri giratuddemu imamu n'abanga waliyo n'atereza ensonga sibigenzeemu naye nga ngee bakoze eki beba imamu abo tukola ki saba Allah atunyweze kati kano kakulu mmaliriza obudde babugenze mwe muli wano gwe Kasimu omukyala ye Jamila era oweefuna ne mwewoowa era gwe wali imaamu gwe wali shahidu gwe wali byonna gwe wali amahale era gwe wakkirizanga nzikiriza okufumbirwa onzikiriza nzikiriza ebyo byonna mwabifundikirira awo katuyingire obuliri ate mwalwawo ne mugenda kati mugenda mu baana balinga bameka bana era sebo osiba olw'emmande n'olwokuna tozita kazi asiba era abazizuka ekyo ne basaala ekitali kibi basoma Kulaani naye tebalina busobozi buwoowagana omusajja omukazi wamugambako agamba sina buki bali awo beringanga byana bito byefumba bwefumbi kati namwegana mawulire tugateeka gye muli Ramadhaani eno weba etuuse mutuyambe temudda mu ffujjo lyammwe oba temusobola kwewoowagana mufune ensi endala etali eno mugende mubeereko eyo we munaba mumaze Ramadhaani ndegwa mukomeewo wenaakoma weringa era muddayo mukole bwe mutyo eryo ffujjo lyammwe mutwale eyo kwa olw'ensi gye baŋŋambye pulezidenti kati yakkiriza okuwasa buli akuyise mu maaso oba nnyoko mupambane oba jjajjawo mupambane oba mbizi muteesaganye kasamukaanya eyo nga mugenda n'ebisiya kati ensi yabikoze eki bagiŋŋambye osobola okufuna transport ne visa n'ogenda eyo tebagaana ne wano mu nsi eno eya Uganda eno oba ensi yonna kasa wonaga musiga ya busiraamu teokkiriza ffujjo eryo mugende mukwate amahale mugende gye bazaala bakazi bamwe muwoowa abakyala eno Ramadhaani tutagala kuddamu kuwulira kigubuzo neeki omukazi simu wowe nkoze ntya nja kukubira ku ssimu kiba kisobose munyi mutusumbuwa wakati balina ku 10
Seka salamu aleikum. Seka nawe kibuuzo. Kakati seka tunyumiddwa nnyo era nfunyemu ekyokuyiga nowefuula bitegedde. Funyemu ekyokuyiga seka musomo ogwo wotereze enkofiira ngo omusalafu ennyo. Kakati omukazi ono si musiraamu gwennyini wakaseeka. Si musiraamu. Nakuminezi. Kale seka musiraamu ye Fatuma kakati kale tebatuwowa ne mbadde muteekateeka. Kati byensi baseka biri bitya. Kati gwe omulamuleeti oyo wefujjo bwe lityo. Okwate enaku za muno 15 zonna zonna nga olusabadde asibukiddemu namu oziyiwe bwotyo. Kati obuzayo omwezo yogera n'abewobe w'omuwala webagaana okuwa ne muwala waabwe. Abakazi bangi oyo mutagende aseka mwagala nnyo kati mwagale Ramadhani gide. Ne mbaze muli kochi Siramu okuwa sente nyingi. Allahu akbar. Zile mbaka zaffe z'abasiramu bagada magalibi ngewedde nga siga taata omugwako nga musajja abitegera bulungi bwati wenyini we muze nti kati badde ogamba otya mutabani tuve wano nga kiwedde nze mukuwadde kyokka kye twagala mutaata kyokka pozi n'amahali ate mukazi gw'olinamu aba tajja kukalubiriza we majjuma nja kuwa 3 ate tajjuma nedda nja kula emitwalo egi naawe kale jake 5 embeera nawe ogiraba n'okudda ate nnungule kino omuzika ku omuwadde n'ekitundu ng'omukunkumulamu abaana luva okwaya kwenaagi egi 15 mugende mutereza amaka gammwe muwa abakyala otherwise wantukewa Allah ng'oliko ebyonoono by'otamanyi. Kyensembe mu bigambo byange mwabadde mu Ramadhani we muli mulooza Mungu yabeerabira wali ennaku ziri yezi ng'olooza Allah yakola atya era bayita abasiba Ramadhani ya 222 nga naye weesowolayo amwayi seka yatumenya eri Ramadhani wasiba meka zali 27 gwe tojja gye bayita Ramadhani n'okujuza ennaku aga oba 29 asibye 28 oyo tayitibwa mbasiibye otunyonyole nawe kana gwe nyonyola byosibye tubitegeere kyokka Ramadhani wali amwe ennaku 6 sitatu olwatuuka n'opakukira kamala okuzijjawo zino 6 ya Rabbi ezo n'osiwuuka eyo zigwako mangu alidisi wajijjawo zirinja zisanga na katona zikwatako banange mu bantu abalumibwa Allah talumibwa gwe basubidde nti Allah yakwerabira wallahi Allah akimanyide ddala nti jamada Allah kubanja ennaku eza Ramadhani ewedde. Abakyala bangi bagenda mu nsonga ennaku 6 nga ali mu nsonga tugamba ko Ramadhani nga akomeko 2 mwezi munya Ramadhani olugwa tafuna kumpisa na nsonyi ng'asiba 6 era mukazi oba tomufuddeeko nnyo kumukuba mu majjuma ddaako wallahi bangi mbakyala bakyalina amabanja ga Allah mu kusiiba abo mulaba abo ne bamama baffe tuba Allah basaasire nga bakyalina ennaku nawe kenyini ali wano Ramadhani ewedde okimanyire ddala wali amwe ennaku naye ozisiibye faman kana minkum maridan wali mulwadde Allah n'agamba nti oba faman kana minkum maridan wabanga omukume mulwadde aw ala safari obanga ali mu lugendo fa'iddatu min ayamin ukharu aliye Ramadhani we gwakola atya abalezi alidde asiibe Allah yakuwa chance golwafuntula towajukira kuyuwa abala we muli Ramadhani ewedde walima emisana mu Ramadhani Allah n'akuleka nonyumirwa misana gonna wefuula alabidde nerabidde eno wogenda maaso yerabidde Ramadhani olwaggwako olina emyezi gyegi egy'omuddiringanwa teri kubosa munaku n'olwo neweetuddeko oleo subhanallah alhamdulillah azikaza kumanya n'owezigulo ozikola teri magalibi ekuyitako mu jamaa yadde subi wadde lasiri naye nga Allah kubanja emyezi egi enejalaga newa nejamado bakimanyi mubanja wala towenyeenya ulekuda maaso osabula kisabule
kati emyezi giri egi osigaza okuyingirira malla seeka nkole ntya nanga osimanyi noonya imaamu wakutemetemeraga masala nze siri imaamu kubanze gye wali owomerwa saaliyo wayitirizanga wekanze naliyo omuvubuka wakubira seeka essimu nga yakamala kikolwa ali ku bajaji nyini avaayo yali seeka usi kivumbi yali asomesa nakatunyumiza nga seeka salamu aleikum seeka kivumbi gubabuuza seeka kakati wallahi ngenze omuwalono seeka ati sitani tenkemeddawo akuba tugenda muzuuli tenkumeddawo seeka ate sikizaamu awo seeka ate nokyatula kwati sikizeemu awo seeka kaseeka nkoze ntya yamugamba nati olina ebiri gyamudiringanwa ate tolulya luno lwokoleddemu efujjo tolulya ate lufu ate lusiibe ate lufu naye lusiibe olaba bigambo ebyo lufu ate lukole ki ate wolulira nagwo musango lusiibe naye lufu naye lulimu egi mulimuga akamanyiro kati ramadhani etuuse kikaseera oteeketeeke ennaku zowalya mu ramadhani ozisiibe abange muyiwe ennaku za Allah nabbi yagamba nti omuntu yenna afa mu mmwe nga alina ennaku zaataasiiba bamusiibire abasigadde mu b'eŋŋanda ze ekibuuzo mu booluganda lwo waliwo ayinza okusibira aluuna za ekifaananyi mu kifumbire wammwe ani ayinza okusiibira nga toweeyoddeyodde kakale mu baana abali wano nze nkusibire nze naliyo nga gwofuntula naliyo nga owomerwa emyezi ebiri ngikwatirewo astagfirullah mmwe basiraamu salaamu aleikum mmwe ani ayinza okusiibira mu famire yewammwe ng'ofudde nga tuvudde mu muzannyo ani kamazira okumaliza ani nga n'enaku zaffe musawo nkyankalamu omuntu asiba ramadaani n'atuya ne mu nnaku 15 esooka ye naabanga sekete nga seekeno ramanzaani wallahi mungu yasinga omumanya natamulanga alimu ebyewaabwe abadde ekinti oyo ramanzaani subhanallah kati wakati asiba ennaku ezo kale onabanga ofudde olina ennaku 3 ennaku nga 2 z'otaasiiba banaaba kuyambye nnyo bajja kweyamayamaawo nja kusiba 5 omusiraamu wanaatamuzaako esalu nga tebitaamuka nti owange jamada yafuntulanga nze nange mbitadde yamanyi ate mungu agwazirese mu famire ye waffe Allah waliwo abanja ebisiibe ebi nga ababanja ennaku ze nga 10 mu famire ngwakusiibira kuyita atya musiibe ennaku zammwe zimwalya mu ramadhani eyalya mu ramadhani wanika omukono nga sinava waggulu oganye tanaba kujja Haji Bilali kaweregendo iwe nakuza Allah